Omukulu Bobi Wine ayoogomeza munnange ate social media mu katambi akabadde kafuuse ettabbu. Agenzeeko we baaziika munnange ate Milton munnange ate Obote, wabula abadde akulembeddwamu mutabani munnange ate w'Obote, muyite munnange ate omukulu Jimmy Akena esayidi eno, ate nga Dr. Jose Chameleone ali sayidi eno, munnange wali mu kibiina kye ekya NRM ali mu kulaba nga emirimu munnange ate agitambuza bulungi esayidi eyo. Bannange yeekoze ebintu wali kibadde ate kikambwe nnyo. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi. Mu byonna kansoke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'osaze n'okulayikinga vidiyo. Inno nno kansoke munnange ate nkutegeezeko nti olunaku olwaleero omukulu Bobi Wine abadde munnange ate n'okutalaga wali mu kampeyini ze nga Ekiryandongo kw'ossa ne Apache. Wabula nga wali mulaale ye ebadde esembayo mu kitundu ekirala, wali munnange ate mu Apache esayidi eyo, wabula nga nayo yabadde yatuuseyo dda. Wabula nga agenzeko munnange ate we baazika munnange ate omugenzi Milton Obote eyaliko munnange ate pulezidenti, wabula abadde akulembeddwamu mutabani we nga bw'ogeza ku munnange ate okulaba akatambi ako. So I say, this omukulu munnange ate Bobi Wine nga bw'olabye esayidi eyo. Kankwongereyoko wali ku Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone ali sayidi eno, wali mu kibiina kye agavaayo, ali sayidi eno okubeera nga atambuza munnange ate emirimu gye esayidi eyo. Wali jjukira nti nno kaseera ka keetalo munnange, kubeera nga bakuba munnange ate kampeyini esayidi eyo, era nga boogezako munnange ate okulaba, wabula akatambi ako nga bw'okalaba. The owner of Vibe is here. So who else? Border to border. Thank you. We can't show them what Vibe is. Kw'ossa n'ako akatambi babadde wali munnange ate ku ddigi, kw'ossa ne Scorpion Shaba wali nga bali mu kwolekera muganda wange ekibadde mu katambi, yonna gye biggweredde gabadde maanyi gennyini nnyini nga bw'ogeza ku munnange ate okulaba.
akatambi ako. Munnange bwe kityo bwe kitambudde.